Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku lwaleero kwetedde ensonga mwazenammwe abakyala abaana abawala naddala nga oli nakawere wakamala okuzaala kwetedde eddagala ligenda okuyamba ku nsonga eyo gye bayita ey'okufunza ey'okwezzaawo ku nsonga eyo kwekolako saaviisi nabagamba nti abakyala kirungi nnyo obanga wakamaliriza okuzaala kirungi weekoleko saaviisi weefunze bulungi nnyo kijja kuba kikuyambako kwegamba omwami wo obutakwetamwa nga badde akugenzeeko olw'ensonga nti ojja kuba weekozeeko bulungi. Kakati mbaleetedde eddagala mbaleetedde eddagala erisooka nkwetedde kakwatankoko ndowooza wakalabye ketegereze bulungi keeko. Kakwatankoko kalungi nnyo ku nsonga eyo ey'okufunza mu abakyala. Njagala okafune bulungi nnyo ogatteko bwe bayita muko weewumbeko oba muko weewumbe ofune n'essere bulungi nnyo gwe bayita ssere naye njagala ssere omufuna oyo. Funa kakwatankoko ofune essere ne muko weewumbeko ofune n'akaddo ke bayita kamukasa ako koolabaako bakayita kamukasa nako kafune bulungi nnyo nnyo. Womala obbifuna nsaba obitegeke bulungi nnyo sooka obyetegereze bulungi eddagala lino nakugamba osooka dyetegereza nga tonnabadde fumba. Kati womala njagala ofune essefuliya obigatte wamu muko weewumbeko kakwatankoko wamu n'essere wamu ne kamukasa bigatte wamu bulungi nnyo. Ofune akassefuliya obifumbe njagala obifumbe bitokote bulungi nnyo bijje. Kati obimala okujja bulungi njagala obeere ng'obitawaaza naddala gwe omukyala yakamala okuzaala ng'oli nakawere nga wakamala okuzaala bigenda kuyamba bulungi nnyo okuddawo ako ke bayita kakwatankoko keeko koolaba ke bayita kakwatankoko. Bifune bulungi nnyo kakwatankoko muko weewumbeko ofune n'essere ofune ne kamukasa bifune obigatte wamu obifumbe. Ssere oyo ayamba nnyo 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 ddala kati nga gwe omuntu abeera yakamala okuzaala ssere oyo abeera agenda kunyiga bulungi wansi eyo oba olinayo ofunyeyo otubwa tuba tujja kuwona bulungi gwe mugaso gwa ssere. Nabagamba nti oba ofumba eddagala oba lyakukola ki fuba okulaba ng'ossaamu ssere oyo mulungi nnyo nnyo omufumbira mu ddagala lyonna oba lyakunywa oba kunaaba mu bitundu ng'eyo wansi kikole kijja kuba kirungi nnyo. Kati womala obifumba nga biyidde bulungi nnyo bisengejje ate fuba okulaba ng'obikozesa bikyalimu akabuguumirira okitegedde njagala obitawaaze nga birimu akabuguumirira akatinitini ekyo njagala okiwulire bulungi njagala obikozese nga birimu akabuguumirira. Naddala ako ke bayita kakwatankoko kakola nnyo amazzi gaako gakola nnyo nga galimu akabuguumirira njagala otandika okugatawaaza neetawaaza ng'oyingiza munda ogenda kuddawo bulungi nnyo ofunde bulungi nnyo ogenda kuddawo mu nnaku ntono. Bwe kityo bwe kiri kakwatankoko muko weewumbeko ssere wamu ne kamukasa njagala obifumbe bulungi nnyo bijje webimala okujja bisengejje webimala okusengejjebwa biteeke mu bbaafu genda otawaaze wansi kigenda kuyamba okufunda bulungi nnyo. Njagala otawaaze nga amazzi ogayingiza bulungi wansi tawaaza nga amazzi ogayingiza munda. Ekirala njagala obikozese nga amazzi ago gabuguma kozesa nga amazzi gabuguma kikulu nnyo. Sooka obugumyeko okole bw'otyo onaabeyo oyinza okunaabayo ku makya mu ttuntu ne kawungeezi weekoleko saaviisi ku nsonga eyo ey'okufunda naddala gwe nakawere. Eddagala eryo lijja kuyamba likozese nga libuguma bwe kityo bwe kiri okwefunza lijja kuba likolera bulungi nnyo bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugyegatteko mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.